Weewaawo ntendereza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde nze wamu ne famire yange ate era n'okumwebaza olw'obulamu bwo gwe agenda amaaso n'ogoberera programu zaffe olwa famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Nga bulijjo amanya Mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekisemberayo ddala mu ssuula eno eya20 ey'ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira kye tuyita okusiibula kwa Pawulo eri abakadde ab'ekkanisa eya Efeso. Bingi bye tugenze maaso n'okuba nga tuyiga era nsuubira nti kino kitundu kyaffe kya 6 mu ssuula eno gye twatandikako omwezi gumu emabega. Nti bw'oba nga weetegereza bulungi obubaka Pawulo bwe yagenda maaso n'okusimba mu ssuula eno, bubaka tebwayogera eri abo bokka abaali naye emireeto, wabula bwogerera ddala naffe ab'omu byasa eby'enjawulo. So njagala olunaku olwali tutunuulire olunyiriri olwa 32 mpaka olwa 38 tuzekkaanyize ddala tubeeko bye twetegereza ate wamu n'okuyiga. Era bwe nnaamala ozisoma tugende mu maaso n'okuba nga tuzinnyonnyola. Bebe etulaga nti mbawaayo eri Katonda n'ekigambo eky'ekisa kye ekyo kisobola okuba nga kibazimba n'okubawa obusika mu abo abaatukuzibwa. Seegombako ffeeza oba zaabu oba olugoye lw'omuntu. Mmwe mwennyini mumanyidde ddala nti emikono gino giweereza eri ebyetaago byange wamu n'abo abaali nange. Mu bintu byonna mbalaze nga bwe kiri ekirungi okukola ennyo. Mu ngeri eyo tubeere nga tusobola okuyamba abanafu n'okujjukira ebigambo bya Mukama waffe Yesu ye mwene bwe yagamba nti kya mukisa nnyo okugaba okusinga okufuna. Olwa 36 era bwe yayogera ebigambo bino n'akkakkana ku maviivi ge n'abasabira bonna. Era onabeera okukaaba ku njuyi zonna ne bagenda mu maaso n'okuba nga bamugwa mu kifuba abamu n'okumunywegera. Olwa 38 nga bajjudde mu kunyolwa ennyo kubanga yali abagambye nti tebaali bakuddamu kuba nga baddamu omulaba, era ne bamuwerekera ku kyombo oba ku lyato. So mukwano ezo zennyiriri ze njagala tubeere nga nazo twekkaanya, tubeere nga tutegeera amakulu agali emabega waazo n'okubeera nga tubaako ekyokuyiga kye tufuna mu ezo ennyiriri. Naye mu kutandika n'olunyiriri olwa 32 waliwo ebintu bya mirundi ebiri bye njagala okutunuulira. Njagala okutunuulira ekyo Pawulo kye yagenda maaso n'okuba ng'ayogera ng'agamba nti abantu bano yali abakwasa Katonda nga kye kisookera ddala. Ekyokubiri, abantu bano yabakwasa eri ekigambo ekya Katonda eky'ekisa. Nti mu kwogera kwe mu bubaka bwe obwali busiibula abantu bano, Pawulo yasonga ku bintu 2 ebikulu ennyo: olw'omulimo ogw'amaanyi ogw'enkizo ogwali gulindiridde abakadde bano wamu n'abaweereza abalala bonna. Ekisooka, abantu bano yabawongayo mu mikono egya Katonda. Yabawongayo oba yabassa mu mikono egya Katonda. So yagenda mu maaso n'okubeera nga abasigira eri Katonda. Okubasigira eri Katonda kitegeeza kubeera nti yakkiriza nti olw'ebyo byonna ebyanjawulo byali agenze maaso n'okwogera, abantu bano abasigira wansi olw'obukuumi n'okufaayo okwa Katonda. Jjukira olunyiriri olwa 28 lwatusomesa nga lutulaga nti Katonda mwene yennyini eyeegulira ekkanisa n'omusaayi gwe. Ekitegeeza nti Katonda teyagula buguzi kkanisa n'omusaayi gwe, wabula alina n'obusobozi obukuuma ekkanisa ye. Jjukira ebigambo ebyayogerwa Mukama waffe mu Matayo 16 nti ekkanisa ezimbiddwa ku lwazi era yo teriiyo maanyi gonna ag'amagombe gasobola kubeera nga gagifunako obuwanguzi. So ekkanisa terina kirala kye yeetaaga. Yeetaaga ebintu bya mirundi 2. Yeetaaga Katonda,
yeetaaga n'ekigambo kye ekyekisa. Kati obukulu bwa byonna wano nti ekigambo kya Katonda kitwanjulira, kituleetera okumanya Katonda y'ani, ate ekigambo kya Katonda kwe kwogera kwe okwasembayo. Ekyokubiri, Pawulo asigira abantu bano eri enjiri nga kye kigambo ekya Katonda ekyekisa kye, nti mbeesigisiza Katonda, mbawonzeeyo eri Katonda, mbasabidde mulabe obukuumi n'obulabirizi obwa Katonda, naye ate era mbawaddeyo n'eri ekigambo kye ekyekisa. Bino bye bibiri bye twogeddeko ekkanisa bye yeetaaga. Ekkanisa teetaaga bulombolombo, simanyi eddoboozi ery'owabweru etonotono, simanyi okubikkulira okujja, obunabbi obujja, n'ebintu eby'enjawulo bye tuwulira abantu olunaku olwaleero bye boogerako. Mu ekyo nno mukwano, tugwanidde okuba nga tunywereza ddala ensonga eno y'ekigambo kye ekyekisa, nti ekigambo kya Katonda ekyekisa kiki kye kisobola okubeera nga kikola oba nga kimaliriza mu bulamu bwaffe. Ekisookera ddala obukulu tugwanidde okujjukira nti twalokolwa lwa kisa, Befeso 2:8-9, era twalondebwa lwa kisa, Timoseewo 2:1-9, era tufuna okukkirizibwa kwaffe mu maaso ga Katonda lwa kisa, Baluumi 5:2, era tuyitibwa mu buweereza lwa kisa, Timoseewo 12:14 wamu n'ebikola by'abatume 2:24, era tusobola okumaliriza omulimu gwo Katonda gwatwesigisiza lwa kisa. Bakolinso 15:10, Pawulo yennyini ayogera ng'agamba nti yali kikyali olw'ekisa kya Katonda. Wamu ate era ne Bakolinso 3:10 yagamba nze nga omuzimbi aweereddwa obusobozi olw'ekisa kya Katonda nateekawo omusingi, era yenna aguzimbirako alina kuba mwegendereza. So n'olw'ensonga eyo ndowooza olaba nti mu bikola batume 13 abatume tebaajulira ku kintu kirala, wabula baajulira ku ekyo kye tuyita ekigambo kya Katonda ekyekisa kye. Ng'era ekyali mu kigambo kya Katonda ekyekisa kye kwe kubanga bannyonnyola nti Kristo eyali Masiya eyajja n'atabeerako kibi kyonna kye yalina, n'atuukiriza amateeka, n'agenda ku musaalaba, n'attibwa, oluvannyuma lw'ennaku 3 n'azuukira okuva mu bafu, era kaakano kye baagenda maaso n'okunyweza kwe kuzuukira kwa Kristo Yesu, okutegeeza nti abantu bonna baali bagwanidde okwenenya ne baleka amakubo gaabwe amakadde bakkirize enjiri ya Kristo Yesu. Naye wano mu lunyiriro lwa 3:2 Pawulo alina ensonga ebbiri ze yateekako omulaka nga z'ensonga eziva mu kisa, nti ekisa kya Katonda mu kyo mulimu obusobozi obutuzimba. Mu kisa kya Katonda mulimu obusobozi obutuweesa kye tuyita obusika, nti bwe tuba tutandise n'okuzimbibwa kwe tusanga mu kisa kya Katonda, kikulufu okutegeera nti Katonda waffe akolera okuyita mu kigambo kye ekyekisa. Ensonga lwaki Peetero 1:5-10 egamba nti Katonda waffe ye Katonda ow'ekisa, era yateesa n'alonda ekigambo kye ekyekisa kibeere nga y'engeri ey'okuzimbibwa kwaffe. Era bw'oba weetegereza ebyawandiikibwa bulungi ojja kulaba nti era kino ekigambo kya Katonda ekyekisa ekituzimba kyekyo kye kimu ate ekituweesa kye tuyita obusika, nti obusika bwaffe tubuyina lwa kisa kya Katonda, nti ekisa kya Katonda kye kitusaanyisizza, ekitegeeza nti buli kyonna kye tuyina tukiyina lwa kisa kya Katonda. Tewali kintu kyonna muntu kyasobola kuba nga yeekolera kye tuva tugamba ekitiibwa n'amatendo bidde eri Katonda. Bw'otunula Abakolisaayi 1:12 enyweza eraga nti nga tuwaayo okwebaza eri Kitaffe oyo eyatusaanyiza okugabana mu busika obw'abatuukirivu mu kitangaala. Tebikoma awo. Bwe tusoma Peetero 1:3-4, Peetero awandiika ng'agamba bw'ati: kutenderezebwa n'okwebaza kubeere eri Katonda Kitaffe Taata wa Mukama waffe Yesu Kristo, okusinziira ku busaasizibwe obw'amaanyi
yatusobozesa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri eri essuubi eddamu okuyita mu kuzuukira kwa Yesu Kristo okuva mu bafu. Nti ani atuviirako okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Si ffe abeeviirako okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, wabula Kitaffe ye yatusobozesa. Kitaffe akwata abantu nga ensi tennabaawo, tennatondebwa, n'abawa omwana we. Be yawa omwana we, omwana we ajja n'abafiirira. Abo be yafiirira Omwoyo Omutukuvu agenda maaso n'okuba nga abazaala omulundi ogwokubiri. Yokaana 3:3 paka 8 ennyonnyola. Naye ate olw'okunalulaga nti eri fe abazaala omulundi ogwokubiri, eri obusika obwo obutasobola kusaanyizibwawo, obutasobola kwonoonebwa, obutasobola kuggwa, wabula obukwekeddwa mu ggulu eriffe. Nti obusika bwaffe, oba tusobola okugamba nti eggulu bwe busika bwaffe. Pawulo ayogera mu Bafiripi 3:2 paka 21, obutuuze bwaffe tebuli kuno, wabula obutuuze bwaffe buli mu ggulu. Kitegeereza ddala nti gwe nange tuli baana ba Katonda, kwa Katonda bw'atyo bwe yateesa n'atulondera mu mwana we, era kyonna kye tuyina tukiyina olw'ekigambo kye eky'ekisa. Olwo ate Pawulo alina kyaddako n'anyweza mu Bikolwa by'Abatume essuula ya 2:32 n'alaga nti tuyina obusika wamu n'abo abaatukuzibwa. Abaatukuzibwa be baliwa? Ssebo ne nnyabo, kirungi gwe okuba ng'otegeera nti obusika tetubuyina n'abo batali balokole, wabula obusika tubuyina n'abo abalokole. So abaatukuzibwa be basajja n'abakyala abaazaalibwa omulundi ogwokubiri. Bikolwa Batume 26 olw'e18 lunyweza. Egamba ozibule amaaso gaabwe, obakyuse okuva mu kizikiza okudda eri ekitangaala, obagye mu maanyi ga Sitaani eri Katonda, balyoke bafune ekisonyiwo eky'ebibi era n'ekifo mu abo abaasaanyizibwa olw'okukkiriza mu nze. Nti bwe twogerako nga abaatukuzibwa, amaaso gaabwe gaazibulwa, baggyibwa mu kizikiza ne baleetebwa mu kitangaala, ne baggyibwa mu maanyi aga Sitaani ne baleetebwa wansi w'amaanyi aga Katonda, ne bafuna ekisonyiwo eky'ebibi byabwe. Nti bwebwo obulamu bw'abo abaatukuzibwa, baalokolebwa, Mwoyo wa Katonda yabazaala omulundi ogwokubiri. Era abantu abo abaatukuzibwa be abantu abaalekayo amakubo gaabwe gali amakadde. Teweerabira nti Bakolinso 6:9 lugamba nti mmwe abatamanyi nti abatali batuukirivu tebajja kusikira bwakabaka bwa Katonda. Temulimbibwalimbibwa abo abeegatta mu ngeri enkyamu, abo abasinza ab'ebifaananyi, abakaba, abasajja abeegatta ne basajja banaabwe, ababbi, ab'omululu, abatamiivu, abavumi era abakujjukujju tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. 11 Era bwe mutyo nammwe bwe mwali, naye kaakano mwanaazibwa, mwatukuzibwa, mwaggyibwako omusango mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo era wamu n'Omwoyo owa Katonda. Nti waliwo ebitunnyonnyola mu biro biri ebikadde, ate ne wabeerawo n'ebitunnyonnyola mu bulamu buno obujja. So abaatukuzibwa beebo. So Pawulo tasobola kubeera nga bw'atyo bw'ayogera ate ne weewuunya lwaki yayogeranga bw'ayogera mu Bikolwa Batume essuula eya 2 olunyiriri olwa 3:3. Wulira ebigambo by'ayogera. Yagamba nti seegombyeko ffeeza oba zaabu oba olugoye lw'omuntu yenna, kubanga atuwongayo eri Katonda n'ekigambo kye eky'ekisa, ekyo ekigambo ekisobola otuzimba wamu n'obusika eri abo abaatukuzibwa. Kitegeeza butegeezi nti abaatusooka okutambula ne Mukama waffe Yesu Kristo baatambulira mu kutukuzibwa, era ffe abajja oluvannyuma tugwanira okutambulira mu kutukuzibwa. Kimu ku mbeera ey'okugenda mu maaso n'okweyawula mu bulamu obw'okwonoona, Pawulo alaga talina muntu yenna
oba kintu kya muntu kyonna kyeyagenda maaso n'okuba nga yeegomba nti mu maaso g'abano abakulembeze yejjako omusango ogw'okubeera nti teyateekako mutima gwe ku kintu kya muntu yenna. Bassebo ne bannyabo yali tabyogerera bantu bano we bataali, yabyogerera mu maaso gaabwe, ekitegeeza nti yali talimba. Kyo kikulu okuba nga tutegeera nti Pawulo ng'omuweereza omwesigwa yali agwanidde era yalina eddembe okuba nga agenda maaso n'okuweebwa obuyambi abo be yagenda maaso n'okusomesa, kubanga ebyawandiikibwa bwe bityo bwe bigenda maaso n'okuba nga binyweza. Bw'otunuulya Bakolinso ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriri olw'12 paka olw'14 lulaga nti bwe baba nga abalala balina eddembe eryo erimmwe, ffe tetuyina okusinga nawo. N'olw'ensonga eyo tetukozesezza ddembe lyaffe naye tugumira ebintu byonna obutateeka kwesittala mu kkubo ery'enjiri eya Kristo Yesu. Olw'13 mmwe abatamanyi ti abo abaweereddwa omulimo mu yeekaalu emmere yaabwe bagijja ku ebyo ebireetebwa mu yeekaalu, era abo abaweereza ku altaali bagabana ku ssaddaaka eweereddwayo. Olw'14 mu ngeri emu Mukama waffe yalagira nti abo ababuulira enjiri bagwanidde okuba nga babeerawo ku njiri. Nti Luka 10:7 Bagalatiya 6:6 eraga nti abo bonna abasomeseddwa omusomesa bagenda ogabana ebirungi byabwe byonna n'omusomesa. Timoseewo 5:17 nti abakadde abeeweerayo ddala mu kukola, mu kusomesa n'okubuulira bagwanda okubeera nga bafiibwako, wamu ne Matayo 10:10. Zonna ennyiri ezo zinywereza ddala nti eyo omuweereza omwesigwa atagenda maaso nakudyekadyeka abantu, asomesa ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo, agwanda okuba nga alabirirwa abo basomesa. Naye Pawulo ye ng'omuntu yasalawo obutakozesa ddembe eryo, n'asalawo okuba nga akola n'emikono gye. Wano njagala ogambira nti tekiriimu sitaani eri omuweereza oyo yenna ow'enjiri oba omubuulizi w'enjiri okukola n'emikono gye singa abantu b'ekkanisa babeera nga tebalina busobozi bugenda mu maaso namulabirira. Tukirabira ddala bulungi mu Bakolinso ekisooka essuula 4:12 Pawulo akakasa nga bwe baakola n'emikono gyabwe era tebalina muntu yenna gwe baayisa bubi. Bakolinso 2:7 ne Bakolinso 2:19 era anyweza ensonga y'emu. So bino byayogerwa nga bwe byayogerwa kubanga Pawulo yayagala okuzzaamu amaanyi abakulembeze abo okugenda mu maaso n'okukola nga bwe yakola singa basangibwa wansi w'embeera ebeetaaza okuba nga bakola ekyo. So byayogera yabyogera nga bwe yabyogera kubanga yayagala okuzzaamu abakulembeze bano amaanyi okukola nga naye bwe yakola singa beesanga wansi w'embeera etabakkiriza kubeera nga bagenda maaso n'okulabirirwa. Naye kikulu ate nakyo okuba nga tutegeera nti newankubadde ebyo yabyogera oba newankubadde ye yagaana okukozesa eddembe lye, kikulu ffe okuba nga tutegeera nti mu kuba nti akozesa ddembe lye ekyo tekyali tteeka eri abaweereza bonna. Nti leero tulina abantu abamu nga bali mu buweereza nga bunene mu ngeri emu oba endala buyina abantu bangi ate nga ne ssente weeziri. Waliwo abalina abantu nga bangi nnyo nnyini ddala naye ng'era abantu abo bonna embeera yaabwe ya bulijjo si eri awo ekola ki esanyusa. Tubalabyeko abasumba bangi mu byalo eby'enjawulo nga kyo kituufu ye kanisa yokka era ku kyalo okwo abantu nga baliwo bangi nga nkumulitu ddala naye nga abantu abo banaku. Ne wabeerawo n'abalala nga si bangi nnyo kiri awo naye nga mu byenfuna bali buki bulungi. So abo abaweereza abalina obuweereza obuli mu mbeera ey'abantu abangi ng'ate bali bulungi, abantu batonotono naye nga n'ebyenfuna bya birungi, bo tebalina nsonga lwaki ate banoonya omulimo wabweru wa kino kye bakola. Bagwande kubanga balabirirwa abo be bagenda mu maaso n'okuba nga bakola batya nga basomesa. Naye omuntu yenna singa yeesanga olina abagobereza enfaafa naye ng'ebyenfuna byabwe si birungi, obulamu bwabwe si bwa mulembe,
ogwanda okunoonyayo ekyokukola. Singa weesanga nga olina ekibiina kitonotono naye newankubadde kitonotono naye ng'ate ebyenfuna byabwe si birungi, era ogwanda okunoonya ekintu kyonna ekirala ky'osobola okuba nga kola ki ng'okola kibeere nga kiweereza eri gwe nga bw'ogenda amaaso n'okuweereza eri abantu ba Katonda. So mu mbeera yonna Katonda atusozesa, wabula kyolaba wano Mikola by'Abatume 2:34 bye bigambo Pawulo byagenda amaaso ate n'okuba nga anyweza ng'agamba nti mmwe mwennyini mumanyidde ddala nti emikono gino giweereza eri ebyetaago byange wamu n'abo abaali nange. Nti ekikulu ekyokuyiga nnyo kw'ono omwami ti Pawulo yakiraba nga omukisa ogw'amaanyi nnyo okubuulya enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo wansi w'embeera zonna oba wansi w'embeera yonna gyali yeesanzemu. Weyasanga ng'embeera nga abantu basobola omulabira nga abantu okuva e Makedoni, abantu okuva e Filipi, yali takina mutawaana. Ne weyasanga embeera ey'abantu nga bali tebasobola kubanga bamulabira nga mu Efeso, mu Korinto n'ebitundu ebirala, era yalina omulimo gwe yagendanga maaso n'okuba nga akola. Era Bayibuli egutusongerako bw'osoma Bikola by'Abatume 18 olusooka paka olwokusatu nti yali muzimbi wa weema. Yali muzimbi wa weema. Kyova olaba yayogera ebigambo bino byayogera bw'oba otunuulidde Batesaloniika ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri lw'omwenda. Mwe mumanyidde ddala okukola kwaffe n'okufulafubana kwaffe nga bwe twakola emisana n'ekiro, tuleme kuba nga tufuuka ekyokunyigiriza eri mmwe, era nga bwe twagenda maaso ne tulangirira enjiri eya Katonda eri mmwe. So ebyo byonna binyweza buki? Bunywezi. Binyweza bunywezi obulamu obwono omwami, era y'ensonga lwaki bw'obeera nga tunuulidde ne Batesaloniika ekisooka essula ey'okuna olunyiriri lw'11 Pawulo yagenda maaso n'agamba nti timufeeyo mukolerere okubeera nga mubeera mu bulamu obw'ekimpowooze, nga mufa ku mitawaana gyammwe, nga mukola n'emikono gyammwe nga bwe twabalagira. Katugenda okuyingira olwasatu mu 5. Jjukira byonna byogerwa abakadde batudde. Abakadde bakoze batya? Nga abakadde batudde. N'agamba nti mmwe mwennyini nti mu bintu byonna mbalagidde ddala nti mu kukola ennyo mu ngeri bw'etyo tusobole okuyamba abanafu n'okujjukira ebigambo bya Mukama waffe Yesu, nti nga bwe yayogera nti kya mukisa nnyo okuba nga tuwaayo okusinga okufuna. Nti Pawulo bino era abyogera mu maaso g'abo abakadde g'alaga nti yali abalaze engeri yonna ekwata ku kwagala kwa Katonda. Tewaliwo kintu kyonna kyeyagenda mu maaso n'okuba nga yeerekera oba nga yeekuumira, wabula buli kyonna kyalaba nga kyali kya mugaso okubayamba okukula. Yagenda mu maaso n'okubeera ng'akola ki? Ng'akittaanya. Yagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Ng'akittaanya. N'alaga nti kyali kikulu nnyo okuyamba abo abanafu. Abanafu bano mulimu abanafu mu kumanya, abanafu mu kukkiriza, n'ate era ne Baluumi 15 olusookera ddala enyweza ng'etulaga nno tuyina ekkatala ffe abalina amaanyi okubeera nga twetikka emigugu gyabo abanafu n'okuba nga tetwesanyusa. Ekitegeeza nti waneeno Bayibuli tekyusangako, naye tulina olunaku olwaleero abali obulungi tebafaayo eri abo abali obubi. Nti mu ngeri ya Bayibuli ab'amaanyi balina okuba nga bafaayo eri abanafu, abagagga eri abanaku, abasoma eri abo abataasoma. N'olunaku olwaleero ebyo byonna bikyusiddwa. Ate tulabira ddala mu Befeso 4:28 ng'etugamba nti yali omubbi alekeraawo okuba nga abba, nti wabula akole omulimo omulungi asobole okuba nga abako kyafuna ate agabe. Nti omukristaayo ali mu Kristo Yesu, agoberera ensomesa ya Kristo Yesu, obulamu bwe nga tannamanya Kristo, yali mubbi, yali mulimba, naye kaakano Bayibuli ekulagira bw'oba oli mu Kristo okubeera nga olekayo amakubo amakadde, okole n'emikono gyo
okukola kya mukisa mu Bayibuli, kya mukisa mu Bayibuli. Ate omulimu ogwokola gugwanira okuba nga si mulimo oguleeta okwesittala, mulimo ogugulumiza Katonda. Omulimu ogugulumiza Katonda tegulabibwa mu bunene bwago, naye gulabibwa mu kubeera nti tegulina kakwate n'ebyo Katonda byagenda okuba nga ate alamuliramu abalala. Tosobola gamba nti onaagulumiza Katonda okuyita mu kutunda emyenge, onaagulumiza Katonda okuyita mu kutunda sigala, okola bwa malaaya, okola bwa bubbi, bwa kutemula abalala. Omulimu ogugulumiza Katonda gwe mulimu gwonna nga teguleeta na mulirwana okuba nga akola ki? Nga yesittala. Mu ngeri emu oba endala gusobola okuba nga mutonotono, gusobola okuba nga munene, naye waliwo enjogera egamba nti ekigulumiza Katonda kinakuba nga kinene nnyo. Nedda ssebo ne nnyabo awuliriza, ekigulumiza Katonda kyekyo ekisaamu ekitiibwa ensomesa y'ebyo ebyawandiikibwa. Era ebimu ku ebyo Pawulo byagenda maaso n'okunyweza kwe gamba nti twali tugwanira okugoberera ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo. Kya mukisa nnyo okugaba okusinga okufuna. Kati tusuubira nti n'okwadde bino ebigambo tusobola bira mu byawandiikibwa, naye tusobola okugamba nti ebimu ku ebyo Pawulo byawulira kwabo abatambula ne Mukama waffe nga ffenna bwe tumanyi mu Yokaana 2:3 nti Mukama waffe Yesu Kristo yakola ebintu bingi nnyo era byonna tebyawandiikibwa, wabula singa byali byakuwandiikibwa twalibuliddwawo ekifo we tusobola okuba nga tubikuumira byonna. N'ebino biwandiikiddwa mutegere nti Yesu ye mwana wa Katonda era okuyita mu kumukkiriza mubeere n'obulamu obutaggwaawo. Wabula ekyekuusa ku ebyo Mukama waffe bye yayogera ye Luka 6:38 egenda mu maaso n'okuba nga erangira ng'egamba nti gaba era naawe onaaweebwa, ky'omuyika ekinyigiriziddwa wansi ekisukunduddwa nga kikulukuta kinaateekebwa eri emikono gyo, nti ekigera ky'okozesa okugaba kyekigera kyekimu ekinaakuweebwa naawe. So Bayibuli oba mu nsomesa ya Bayibuli ensonga eno y'okugaba Bayibuli egiwagira nnyo okusinga omuntu okubeera ng'abeerawo beezi ku luuyi lwa kufuna. So Pawulo ebintu ebikwatibwako tusobola okugamba nti teyabifuna, naye bwe kituuka ku ky'emyoyo gy'abantu yafuna bingi nnyo nnyini ddala. Ensonga lwaki Olwa36 nalwo lujja ne lunywereza ddala ensonga y'emu, nti bwe yali amaze okwogera bino n'akakkana ku maviivi ge n'abasabira nti omutume mu kuba nti yali ayogedde ebintu bingi nnyo ebyali ebikulu, kwegamba ateeka kye tuyita ekisumuluzo oba anyweza n'asiiringa ebyo byonna byagenda maaso n'okuba nga ayogera eri bo, nga agenda maaso n'okuba nga abasabira. Teyabasabira busabizi, wabula ate yasaba wamu nabo. Omuweereza alina kimugwanidde okubeera nga asabira abantu abateekeddwa wansi w'obuweereza bwe, ate agwanidde okuba nga asaba wamu nabo. Jjukira essaala kwemu ku buvunaanyizibwa obw'Omukristaayo, era gumu ku mulimu, ekimu ku mitawaana egy'amaanyi eri omuntu agamba nti Mukristaayo naye nga tasaba. Tusobola gamba ogwo musango gwa naggomola. Ogamba oti oli Mukristaayo naye nga tofuna budde oba tofissawo budde bugenda mu maaso n'okuba nga okola ki? Nga weebaza Katonda. Nti alina engeri ye gye yakikolangamu, era engeri eyo si ndala ey'okuba nti yakkakkananga ku ki? Ku maviivi ge, nga Befeso 3:14 bw'ejulira. So emu ku ngeri eraga obwetoowaze eraga omuntu okuba nga asinziza ddala oyo gw'ayogerako. So yemu ku ngeri gye tusobola okugamba nti ffenna gye tugwanidde okusaba, naye ekisinga obukulu mu byonna si kifo ki ky'oli osabiramu, naye embeera ennungi eyaki? Ey'omutima gwo. Waliwo abakkakkana ku maviivi naye nga munda beesimbye, naye engeri entuufu ate onnakkakkana ku maviivi olina okuba nga wakkakkana dda nga okkakkanye mu mutima gwo. So n'agenda maaso n'obasabira wamu n'osaba nabo. Kino kyonna kubiriza n'eri abo Katonda batadde wansi w'obuweereza bwaffe, nti okubanga bazimba obulamu obw'okwesabira ate nga beesabira nga ate bagubira n'ebyo ebiyinza okuba nga byabasabiddwa
oyo omukulembeze waabwe. Olwasatu mu omusanvu era Bayibuli etulaga nti awo ne wabeerawo okukaaba ku bonna, ne bagenda mu maaso n'okuba nga bamuwambaatira wamu n'okumunywegera. Ekitegeeza nti waaliwo enkolagana ey'omugundu wamu eriye nabo, era enkolagana ey'omugundu mu ngeri gye bagenda mu maaso n'okuba nga bonna obusimu bwabwe obw'onneewolya y'omubiri nga busumulukuka okuyita mu maziga ag'omukwano, nti era amaziga agaali awo gagereganyizibwako ku maziga agaaliwo wakati wa Dawudi ne Yonasaani mu Samwiri ekisooka essuula ya 2:3-8 paka 42, nti obumu Dawudi bwe yenda ne Yonasaani olunaku lwe basembayo okulabagana n'okubeera nga bali tebagenda kuddamu kuba nga balabagana, waaliwo embeera ey'okuba nti amaziga gaali g'amaanyi nnyo nnyini ddala wakati waabwe. So Pawulo asibula abantu bano mu mirembe mu maziga amangi nnyo, n'okuba nti talina kintu kyonna kyali kisobola kuba nga kimwogerwako nga kikyamu, wabula omwami ono yagendera ddala mu maaso n'okuba nga bw'otunuulya obulamu bwe teyayawukana n'abantu bano, nti yali ababbye, yali abakozeko ebyensonyi ng'abaweereza abasinga leero abali mu mbeera ey'okuba nga beezimbira obuweereza bwabwe nga babuzimba bekkusa wamu ne bakyala baabwe n'ezzadde lyabwe ne famire zaabwe. Ono talina n'omu gwe yanyaga kintu kyonna, oba lugoye oba ffeeza oba zaabu. Talina n'omu gwe yanyaga, wabula yagendera ddala maaso n'okuba nga akola omulimo mu ngeri egulumiza Katonda. Era Bayibuli etulaga mu kunyolwa okw'amaanyi bwe balina kwali kuli kuyimiridde ku ekyo ekigambo kyali abagambye nti tebaali bakuddamu nate kubanga bamulaba, so ne bamuwerekera paka ku lyato. So mukwano byebyo bikulu nnyo bino okuba nga tubifaako nga tera tubigoberera olw'ebiro bye tulimu okuba nga tuyigira ku bantu nga bano abatambula obulungi ne Mukama waffe Yesu Kristo. So kama nabakkiriza tujja kuba nga tutunulya essuula eya 21 nayo tubeeko bingi bye tuyiga. Nenjagala okukuutira gwena tulina ebigambo tetulina kuba nga tubisuula muguluka, tulina kuba nga tubyenywerezaamu bwenywerezi n'okuba nga tetutunula mabega, wabula okubeera nga tweggulirawo ddala eri amazima gano. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mu mwenna. Amina. 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 Amina.